Waliwo engombo empya ebaddewo kale akabanga katonotono emabegaawo ng'egamba ensi togiteekako maanyi. Ensi togiteekako maanyi. Ensi togiteekako maanyi. Kubanga ozaalibwa n'ofa. Waliwo tayimu ey'okuzaalibwa, waliwo tayimu yo ey'okufa. Ate buli kyokola tolina garanti nti buli kintu ky'otandise ku nsi kuno ojja kukinyumirwa. Oba otandise okuzimba ebizimbe, oba otandise okuba kuweerumya olina by'okola, tolina garanti nti ojja kusobola okubinyumirwa. Osobola okuba nga wakamaliriza bw'oti Mukama n'akuyita n'obirekawo. Tomanyi ddi lw'ojja, tomanyi ddi lw'ogenda. N'olw'ensonga eyo ensi togiteekako maanyi. Kwongereza kweyo engombo njagala mbaweeko olunyiriri wano okuva mu bbaluwa Pawulo gye yawandiikira Abafiripi essula ya 4 olunyiriri lwa 6. Lugamba bwe luti: temweraliikiriranga kintu na kimu, wabula mu buli kintu mu kusabanga ne mu kwegayiriranga awamu n'okwebazanga mutegeezenga Katonda bye mwetaaga. Temweraliikiriranga kintu na kimu, temweraliikiriranga kintu na kimu, wabula mu buli kintu mu kusabanga ne mu kwegayiriranga awamu ne mu kwebazanga mutegeezenga Katonda bye mwetaaga. Olina ebintu byonna bye weetaaga, oba olina ekintu kyonna ky'oyagala, oba owulira olina obwetaavu bwonna, tegeeza Katonda. Fukamira ku maviivi go, saba Katonda, mwebaze, mwegayirire. Ate ekisinga mu byonna musabe akole okwagala kwe. Ebiseera ebisinga tusaba nnyo Abakristaayo nga twagala Katonda akole okwagala kwaffe. Kye tusaba twagala akituwe mu buli mbeera, oba ayagala oba tayagala. Kwegamba ensi tugiteekako amaanyi. Ensi tugiteekako amaanyi. Ne Katonda ne tumuteekako amaanyi. Kye twagala tukyagala, oba ye akyagala oba takyagala, ffe tukyagala. Wabula ekyo ekintu kikyamu. Bwe tuba tusaba, tusabe Katonda akole okwagala kwe. Tumutegeeze bye twagala mu kwegayiriranga, tumusabenga, tumwebazenga n'omwebaza obulamu bw'atuwadde n'ebintu by'atuwadde bye tulina. Oyinza okuba nga tolina bya bugagga bingi naye olina abaana. Wali alina ebyobugagga byonna mu nsi ng'anoonyeza omwana omu bw'ati nga tamulaba. Kwegamba buli muntu Katonda alina kyamuwa ng'alina okwebaza. Olina okufukamira ku maviivi go ne weebaza. So mu kwebazanga ne mu kwegayiriranga tutegeezenga Katonda ebyo bye twetaaga oba bye twagala. Ate nga tumaliriza okumutegeeza mu kwegayirira bye twagala ne bye twetaaga, tumusabe nnyo akole okwagala kwe. Ensi togiteekako maanyi. Mukama abankuumire mubeere bulungi. Kansuubire nkwekumira ku mukutu guno okwagala Katonda, okuzaamu amaanyi, gwena kye gukugattako mu bulamu bwo. Era bw'obanga kontenti gwe tukola ku guno omukutu omunyumirwa, genda maaso subscribinge, osharinge vidiyo eri mikwano gyo, n'obasobole okusubscribinga, kye kitusobozesa okweyongera okukola kontenti bw'ati. Obuwagizi bwammwe, sapooti yammwe yetusobozesa. So webale nnyo wenna eyeekumidde ku mukutu gwaffe okwagala Katonda. Nku-appreciatinga nnyo, nkusiima nnyo. Mukutu guno nagucreatinga nsobole okukola kontenti ono ayigiriza ebyawandiikibwa mu Bayibuli, enzikiriza ey'Ekikristaayo, wabula nga tusinzira ddala ku byawandiikibwa. Bisomesa ki? Biyigiriza ki? N'okuzzaamu amaanyi abo abakkiriza. Oba omukkiriza omuto yenna ali eyo atamanyi ng'alina ekibuuzo ky'oyagala okubuuza, so kiyisa mu comment section, nsobola okukiddamu. Mukama abakuumire mubeere bulungi. Mweraba.